Wasuze otya wasiibye otya okusinziira ku ssaawa n'ensi awo wennyini w'osinziira okubanga wotulabira Red Zone TV kw'oli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata akade ka notification oselectinge all obere nga tomisinga nsonga yonna nja kusaba ogende olikinge kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera nga etambula n'omulala n'abeera nga amanya bw'obanga osobola okusharinga kwata link eno ogisharinge mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu obere ng'oyambyeko information eno okubeera nga ate etambula egende walawala. Bannayuganda abasinga obungi mwatuleka mu nsonga y'okubanja abasibe era nze njagala okutegeeza nti wano ku Red Zone TV twewaddeyo okubeera nga tusigala ku mulamwa, twewaddeyo okubeera nga buli kumakya at least tujja kuleetangayo ensonga y'okubanja abamu ku bantu ababuzibwawo. Abantu ababuzibwawo bangi era buli kumakya neeyamye okubeera nga okujjako unless otherwise tugenda kuba tukusomeranga list eyo ey'abantu abo abawambibwa, abatwalibwa mu bifo ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa, abaleetebwa mu makooti mu bumenyi bw'amateeka n'abo ababulizibwawo ebiseera byennyini nga baabulirawo ddala tebamanyiddwako mayitire. Olunaku lwajjo nakuleetedde ensonga za Katumba Gerald, ono omusajja yakolanga omunaala eyaweerezanga omunaala ku BBS Terefayina yasimattuse okubeera nga awambibwa. Olunaku olwaleero ate nkuleetedde mwana muwala oyo gwolaba ku kifaananyi ku screen yo bamuyita Sharon Kemigisha, onono nga woman kansala saidi z'ewandegeya era nga amanyiddwa nnyo ng'omukyala omu ku bakyala abalwanizi b'eddembe naddala mu kibiina ekya National Unity Platform mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala teri atamumanyi. Kakati omukyalo oyo gwolaba naku kati zigenda kuwera 2 olwokutaano ekawungeezi ssaawa nga 2 amawulire gatandika okufuluma nga bambi omukyalo oyo alabika nga yabuziddwawo. Tewali yamanya mayitirege, teri amanyi wajali wabula okusinziira ku conversation emu ng'ayinako mukwano gwe omu gwayogerako naye. Njagala okutegeeza nti abantu baleeta amawulire nga kirabika abamuyina basobola okuba nga bali ku poliisi y'e Katwe, basobola okuba nga bali mu bifo eby'enjawulo mu Kampala, naye nga waliwo conversation eyafuluma ng'omukyalo n'ayina omuntu gwe yali ayogera naye. Era mu conversation eno ndowooza nja gikuterawo wano nga bwe tukoze side eri eya Uganda One n'obeera nga ate ensonga ogimanyira ddala. Nja kuterawo conversation eyo bwetyo bwerabika. Ku mukutu gwe ogwa WhatsApp ayina omuntu omu gwe yali ayogera naye nga amugamba nti batunoonya. Ono Sharon n'amubuuza ani atunoonya. Gwe yali ayogera naye n'amugamba naddala Silivia bamwagala nnyo nnyo nti baagala bawe ennamba ye bamuteereko ssente era nti kuliko Piso, kuliko Giso, kuliko ne Iso abanoonya abantu bano. Sharon n'amubuuza mbuulira ani oyo atunoonya. Omukyale oba yali mukyalo oba yali mwami yali ayogera naye ndoza ssaawa ndabako okusinziira ku ssaawa z'endaba zaali 3:26 ez'akawungeezi n'amutegeeza nti DPC w'e Katwe Police Station ye yali alabikidde mu conversation eno nti yanoonya abantu bano. Era okusinziira ku conversation eyo kyandibanga Sharon Kemigisha ng'ali ku poliisi y'e Katwe oba sekyo ng'atwalibwa mu kifo ekitanategeerekeka naye nga DPC w'e Katwe alina okuba ng'alina ky'amanyi ku nsonga eno. Omukyalo nno wawambiddwa bagenza okuwamba Sharon Kemigisha nga bwe nkugambye. Katumba Gerald yabadde yakasimatuka okubeera ng'awambibwa. Mumanyi Katumba Gerald omusajja oyo agenda okuba ng'avuganya ku bwa MP Kasanda South. Omusajja oyo yaweerezanga programu omunaala ku BBS Terefayina n'agobwa. Yabadde yakasimatuka okubeera ng'awambibwa. Kati ate mu ngeri y'emu mu bbanga si ddene muganda waffe amanyiddwa nga Mulindwa Nasif foot soldier okuva mu Freedom Border naye yakamala okubeera ng'awambibwa. Ono nno nga bafulumizza ekibaluwa ky'oyinza okuyita ki habeas corpus ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga basaba waakiri aleetebwe mu kooti. Bw'aba waliwo omusango avunaanibwe, bwe baba bamutta baleete omulambo gwe kubanga kyategeerekeka Mulindwa Nasif tannaba kubanga azuulibwa waje yatwalibwa naye nga yagibwa mu kibuga ku stage ya border kwe yali akolera. Omulenzi oyo n'aba ng'awambibwa mu mbeera eyo gye yawambibwamu. Kati ate waliyo n'omulenzi ono omulala era nga naye foot soldier mu kibiina ekya National Unity Platform ate nga kansala saidi ze Kyengera. Ono naye yawambibwa ng'ennaku somwezi 25 omwezi gwa January 2024 we baali bagenze wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule okulaba documentary eya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Yakukusibwa weekend yali etandika n'aleetebwa mu kooti mu bumenyi bw'amateeka awatali looya we n'abeera ng'asibibwako emisango mbu yasangibwa ng'ayina ebintu ebikozesebwa ebyandibadde bikozesebwa amagye. Bano nno nga bwe mbakuwadde ngenda bagatta ku lisiti eri ennene ennyo eyalema okunnyonnyola
ab'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission era David Wilson Bongoya Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amaze ebbanga ng'agugulana nnyo n'omukyalo oyo Mariam Wangadya chairperson ow'ekitongole ekyo ekya Uganda Human Rights Commission era ng'ekitongole kino kyavaayo ne kyegaana abantu abasinga abaabuzibwawo wabula okusinziira ku lisiti ezize zifuluma nga kiraga abantu 18 gavumenti ebayinako obuvunaanyizibwa babayina naye tebali muntu n'omu amanyiwa gye bali mu bano lisiti eno ngenda gikusomera nga bwe nakikugambye mulimu John Bosco Kibalama mulimu Moses Mbabazi mulimu ono amanyiddwa nga Kawenja mulimu Dennis Zimula mulimu Shafiki Wangolo Martin Lukwago Peter Kirya John Damulira Michael Semuddu Muhammad Kanata Vincent Nalumoso Yuda Sempija Musesimbowa Mustafa Luwemba Hassan Mobiru Isima Sesazi Godfrey Chisembo George Kasumba ne Joseph Baguma eyo ye listi y'abali 18 John Bosco Kibalama Nabbanja be yatugamba nti baamusiba yatta abasirikale era baamukwatira mu bitundu by'e Kachiri era be bamuyina kalate ye John Damulira Museveni yennyini n'ategeeza nti bamuyina abo bali 18 kakati ate waliyo listi endala ate ng'eno yo erika abantu 28 bano nno bazze baleetebwa mu kooti era nakugambye listi zino nja zikusomeranga buli muntu anaawambibwa tulina oteekawo embeera kubanga enkya batwala oyo leero batwala oyo enkya batwala ggwe Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole nga bwe ngenda okusomera listi eno endala erika abantu 28 bano nno nga bo bazze wakiri balabikirako mu kooti newankubadde nga babadde tebatera kufuna bwenkanya ebbanga lyonna lye babadde nga baleetebwa mu kooti so kati wano ku Red Zone TV twasazeewo tubeerenga ensonga eno tugikulembezanga ahead of all programs zetukola buli lunaku twagala ensonga eno ebeeremu ku ezo zetusookerako so kati gwakkiririza mu nkyukakyuka nga tonaba kubanga osubscribinga ku Red Zone TV nze ndowooza kyokola nsobi era olimba kubanga tolina kyofiirwa kubeera nga osubscribinga ku channel eno naawe noobeera nga obeera omu ku abo abanasooka nga okumanya nga tutaddeyo ensonga kati wulira listi eno eriko abantu 28 bano nno nga bazze baleetebwa mu kooti naye teri amanyi musango gubavunaanibwa teri amanyi musango guvunaanibwa abantu bano bakulembera Olivia Lutaya kuliko Sekitoleko Yasini Machete kuliko Robert Lugumayo kuliko Muhidin Kakoza kuliko Patrick Mwase kuliko Simon Kijambu kuliko Abudu Matovu kuliko Segujja Rashid Ronald Kijambu Sharifu Kalanzi Joseph Muwonge Misach Chiwanuka Abdalla Kintu Umaru Emakato Kavuma Musa Ibrahimu Wandera Asbat Nagwere Steven Masakuru Jime Garukande Paulo Muwanguzi Sharifu Matovu David Mafabi Abdalla Gibusiwa ne Livingstone Katushabe bano bajjanga babadde nga baleetebwa mu kooti emirundi egiwerako naye nga teri amanyi musango gubavunaanibwa era mbagatta ku listi eri ey'18 bano bo nga baabulibwawo ddala baabulirawo ddala teri amanyi mayitire gaabwe bakulembera John Bosco Kibalama John Damulira n'abalala kati ate abo kwe tugatta bano abaakawambibwa abali fresh abaakawambibwa okuli kansala oyo okuli muganda waffe amanyiddwa nga Nasif Mulindwa naye yabuzibwawo owa Freedom Border ate nga mu ngeri y'emu kuliko njagala okujjukiza ne Katumba Gerard eyawonye eyasimatuse ate nga sinaba kubanga mmaliriza njagala nnyongera okujjukiza ku mwanyina Foya amanyiddwa nga Sharon Kemigisha woman kansala Saidi Zewandegeya ono nga naye yali fresh tewali amanyi mayitirege ayina abaana abato okuviira ddala olunaku lw'okutaano abaana bali bokka nga kiraga nti yandibanga yabuzibwawo awatali kubuusabuusa kubanga wetwogerera teri amanyi gyali naye ate okusinzira conversation gyenkulaze ng'alabika ayina omuntu eyali amubagulizaako nti nno kyoba omanya wandibanga waliwo omuntu atunoonya era batwagala essaawa yonna naye nga mu conversation eyo mwalabikiddemu erinnya erya DPC w'Ekatwe Police Station kiriza nkujjukize gwayagala okuzimbira ekizimbe kyo ayagala okubanga tukolera finishing omulungi modern finishing and molding tubikwasaganyiza bulungi nnyo ayagala okuzimbira toilets n'ebinaabiro ebiri ku mulembe tubikwasaganyiza byonna oyagala enzigi za PVC doors ne frames tujja kubanga tubikutuusaako bulungi nnyo ate obeere nga naawe odda ku mulembe baffe ennamba z'essimu ze z'okubako ey'okubako eri 0786 ate ya WhatsApp eri 0758 372517 nga bw'oziraba wansaawo ne tubeera nga ate tukwasaganyiza ebintu by'okuzimba ebiri eby'omutawaana ebiri ku mulembe webale kubanga okyatugoberera
kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata ne kade ka notification benga tomisinga nsonga yonna nkomewo ate mbere nga nkuwa updates kubanga we nkutegeeza amawulire gowe gabaawo tugakuwa era tukuweereza mu mbeera yonna esoboka nobeera nga naawe otambula n'okumanya yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo era nja kukusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kikole naawe obeere nga yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira otambula naffe webale kubanga okyatugoberera tuliziganye mu updates eziddako.